omuntu yenna bw'oba osaba passport abanene babako bemulugunya obuyinza yabujje ku immigration local authorities be balina okukakasa ani muki Munnayuganda. Ekyo nakugamba nti ne baba bayishulinze passport mu bukyamu balina obuyinza obugirivokinga but tebasobola girivokinga oba national ID nga tomaze kuyitibwa owulize side ki bana abajega badde nga boba ogende ekatuna bakujjako buki national ID takuwuliriza tamanyi gye bakuzaala nga bafuuse bakatonda. Wulira akalala bino ebintu leeta obusulu bwa jjajjaawo kyakomye, leeta graduated tax kyakoze eki kyakomye, genda weekubisize ebifaananyi ku bijja by'abajjajjaawo byakoze eki byakomye. Owa immigration oba nira bw'aba agamba nti nno toli Munnayuganda yalina okuleeta obujulizi nti tokola ki toli siggwe. Nze byange bimaze. Constitution ya Uganda eya 1995 egamba nti okubeera Munnayuganda you must belong to the below listed indigenous communities ezaali mu Uganda before February 1926. Indigenous communities bategeeza tribes. Tribes ezo mulimu Abaganda, Abacholi, Abalango, Abateso, Abalugwala n'Abanyarwanda tuli number 24. Ngabe mulaba kapula kalike mulaba. Tuli number 24. Naye obuzibu abantu baffe badde basanga bwe bagenda okusaba passports ne national IDs bakatonda bannira ne immigration ebibuuzo bye babuuza other tribes in Uganda si bye babuuza abantu baffe. For example, Omuganda bwagenda okusaba passport bamugamba tambula ng'Omuganda. Bwamala okutambula ng'Omuganda nga bamugamba nti tubuulireyo amasomero mwe wasomera ng'omenya primary, O level, A level oba ne university nga bagamba genda ku Lwokuna ekyambogo ofune passport yo. Bannansi b'eggwanga ly'Abanyarwanda nga nalyo liri registered in the communities of Uganda. Munnaffe bwagenda okusaba passport wa national ID ebibuuzo nga bikyuka nga bakubuuza bajjajjawo baavaawa bajja ddi nga bakugamba va wano ddayo wamwe Rwanda. Naye ng'omuntu gwe bagamba okudda e Rwanda agiwulyanga mu lya Zambia, Congo, Angola oba ensi endala. No naturalization. Otegera ndowooza. Yes. Osanga omwana nga bajjajja be 1930 babaziika Kalungu Kyatu. Otegera ndowooza. Bazadde be bali kuno, abazzukulu bali kuno. Ogamba omuzzukulu akole ki? Anaturalizing. Mukulyano. Ekyo kyagambye. Dual citizenship. Bannamole kano kakulu nnyo. Ejja kukola ku Bannayuganda abali Canada, abali Australia, abali mu America, abali mu Europe. Si abali mu nsi twetoolodde n'abagamba musalewo waje mwagala okukola ki okubeera mumpulira ndowooza. Kati agamba mawulire amalungi agavudde omanyi ku nsi kuno tulina Katonda si bwe kiri ne Katonda w'ensi abeera president. Kati bw'olaba abantu ne bagamba mbu ebyo bye yayogedde ffe situbikkiriza mwenga baani mbidde bw'oba tokkiriza executive order genda mu kooti ogikole ki kukolera Rwanda. N'ekirala bwe tumenya balooya 1000 bwe tulifalingako mbidde taliimu. These are facts. Mundageyo landmark case emu mbidde gye lyakoze eki gye lyawozezza mbidde tumurespectinga as a lawyer muwulire ng'omukukunavu mu DP nga former ERA MP next tumulicognizinga mu nsonga z'abaki z'Abanyarwanda. Ekirala tosobola kusiraamuka ku makya ekawungezi n'osazisa abaki abasiraamu Abanyarwanda tanalumala mu wiiki ekifembayo mbagambye omubaano ogulire jiiti ensuti ekola ki fenna tuli wano kitegeeza nti groups ezirwaniye eddembe ly'abantu abanansi Bannayuganda Abanyarwanda tuli ku peegi ki emu